Ng'oggyeko ettaka erimanyiddwa nga customary land, ettaka lya mayiro ne freehold, ettaka lya lease lye limu ku bika by'ettaka ebina wano mu ggwanga. Okwawukanako n'ebika ebirala, ettaka lino lirina amateeka agalifuga okuviira ddala ku ngula, enkozesa n'ebirala ne biddirira. Twogeddeko ne bannamateeka ne basooka okutunnyonnyola lease ku ttaka kye kitegeeza. Omuntu bw'ayogera ku lease, omuntu yenna owa bulijjo bansuubira abasinga aba kimanyi mu mbeera ya bulijjo nti ekimujja mu bwongo nti budde. Budde nti ettaka lino liriko obudde. Ettaka lya lease terisobola kwetengerera lyokka era okubaawo limala okuba ku bika bya ttaka birala. Kati lease etuula ku bika bibiri byokka. Etuula ku mayiro oba ku freehold. Amakulu lease tesobola kubeerawo yokka. Yo ebeera kitengejja. Naye nannyini lease nga bwe ngenda okunnyonnyola ojja kulaba nga naye kumpi era ayina obwannannyini ate era obutaliimu kubuusabuusa. Olw'okubanga buno buba bupangisa, etteeka liwa obudde omuntu bw'alina okupangisa ettaka okuva ku myaka 4 okutuuka ku myaka 99, kyokka nti newankubadde nti okulifuna osooka kusasula era waliwo omutemwa gw'olina okusasula nnyini ettaka buli luvannyuma lwa bbanga ggere. Bw'oba oguze kye tuyita user rights. Limirako, kolerako emirimu ogenda kulima, ogenda kuzimbako commercial buildings. Terms za lease zibaamu omwo gy'olina okolera ku lease yange. Newankubadde ettaka liba ppangise, omupangisa aweebwa eddembe okusikiza ettaka lino oba okulipangisa omulala wabula ng'agoberedde emitendera. Ekirungi kya lease nti bagikolera ekyapa ekyayo. Era okitwala mu banka n'ofunirako ki? Sente. Era osobola ogiguza omuntu omulala. Ettaka eryo osobola nange odditunda. Osobola olitunda oba tutunze bwannannyini buli obwa mayiro oba freehold oba otunze leasehold. Mu ndagaano ezimu okkirizibwa okusubleasinga. Muba mu subleasing agreement. Mu ndagaano ezimu oli abagamba tosubleasinga nga tofunye lukisa ku nze. Ng'oggyeko abantu babulijja bagula ettaka mu lease, abasinga baligula n'ekigendererwa. Olwo nno ng'omaze okubala nti okusinziira ku myaka gy'ogenda okupangisa ettaka lino by'obaze bituukiridde. Foreigner bw'ajja mu Uganda n'emyaka gy'aba ayagala omumalamu ebiseera ebisinga aba agimanyi. Kitegeera. So agenda osaba lease era wasaba eya 49 aba amanyi nti kyonna kyataddewo, kyonna kyabala kirina okuba nga kikutuse. N'abaze 99 naye bwe kiba. Kizibu nnyo bwe lwaki oba ogula lease ng'osobola okugula ettaka bakiyita eriri mu perpetuity nti abaana bo gye basobola osikira. Okitegeera ng'olina chance ya permanent. Kyokka waliwo omwaganya omupangisa okuzza obujja endagaano ya lease sinakindi ettaka okudda mu mannya ge naddala ng'emyaka gy'obupangisa giweddeko. Oyita mu procedure no applyinga. Okitegeera ne balikyusa ne lidda either mu private mile freehold. Ekyo kyoyagala ne kibaawo nti kati basobola olisikira ng'ate ne lease terikyali kati na lya lease kati ly'abaana bange lyabazzukulu b'abazzukulu. Ani asalawo ekyo? The owner of the land, the initial owner, oba nze alinako lease? Kati ekyo kisinziira. Weba private lease, nti lease twagikola private mile. Then ogenda oyo wa nannyini ttaka. Then wabanga lyali lya government, still you go through either a land board, Uganda Land Commission, noyita mu procedure ezo. Kyokka ku luno enteeseganya ziba za njawulo okukuddamu okupangisa oba okwegula. Anti bw'ogenda mu renewal ettaka likulaakulana. Ettaka buli mwaka. No problem. N'ettaka lyange. Buli ekituula ku ttaka kyange. Kati omuwendo we gulinnya nze yagamba wali mu kulembeze mu luberebere ne kugamba mpa premium ya miliyoni katugambe 5. Kati wayise emyaka 15. Kisenyi nga bw'omumanyi bwe yali abantu abasinga wali mu Kisenyi waliwo lizaawo ezimu. Kati akedi zimuluse wonna gokyayina wakazimba akakadde oyagala tuzze bujja. Mba sibalira eri mabega gye twakolere
endagaano esooka mbalira ku eno value eriwo ekiseera ekyo. Akamu kakuniza kali ku ttaka lino nti nga kaseera k'okulyamuka katuuse, bangi batunuulira ebyobugagga bye baba bataddeko ne batendewalirwa okulemera ku ttaka. Bannamateeka bagamba nti etteeka lya liizi byonna by'okoleddeko biba bya nnannyini ttaka. Ekigambo ekyo yakikozesa solo semit nti buli ekituula ku ttaka kiba kifuuse kya ttaka eryo. Era omuntu bw'obeera n'obwannannyini ku ttaka olina obwannannyini okuva ku ttaka wano wansi paka mu bwengula gye bukoma, era okuva wano wansi paka wansi yerikoma, eyo yonna ebeera space yo. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.